I surrender all to the love and power there. Namugereka katon Yesu wange besulo Jesus is stripped of his garments. Ebyenjawulo bebaza mwenna okuba nga tutambudde bulungi, nebaza ne Uganda Police olw'okutuwa obukuumi traffic byonna byonna gye tutambulidde tetufunye buzibu. Twebaza Mukama olw'okuba nga tutambudde bulungi n'atutuusa bulungi. Ffenna abatambuze ku ly'omusalaba tukomyewo bulungi era tuyingidde mu kyaki tuzeeyo kusaba. Okutambuza musalaba era tutambudde mu zoni zonna ez'ekiwaatule ne tuyizeeyo okwenenya ebibi kubanga bwe tutambudde tulabye obulumi obuyitamu ne tulaba obulumi Yesu bwe yayitamu ofirira ebibi byaffe era twenenyeza ne tusaba Katonda akkirize tuba tubona wamu ne Yesu nga kituyigiriza okubonerera ebibi byaffe ate n'obonerera ddala n'otaddamu kukikola mulundi mulala, okwerumya, okwebonereza.
n'abapolisayo bonna be tubadde nabo mu kkubo ly'omusaalaba era neebaza Katonda atusobozesezza okwetaba mu kkubo ly'omusaalaba lino nga tukyali balamu n'atutuusa ku bbanga lino. Ekyokuyiga kye tulinamu mu kkubo ly'omusaalaba lino twetaaga tetulaga obulumi nga Mukama bwe yayita mu bulumi, naffe tuba tulina okwebonereza ng'abantu olw'akadde kakyatuleseewo ku nsi, tulina okuba abagumiikiriza ng'era Mukama bwe yabeera omugumiikiriza n'afiirira ku lwaffe abangi obwiki abamu kye tutasobola kukola kuba bwe kitutuukako nga ffe ku nsi tetusobola beera. Mbadde nsaba abavubuka ababadde tebatera kwenyigira mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba, ebbanga n'obudde bw'otwala ng'oli mu mabaala ng'eyo, wano kitwala just 2 hours okutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Mbadde mbasaba omwaka ogujja bajje tutambuze nabo ekkubo ly'omusaalaba kuba mulimu ebyokuyiga bingi.